Nsanyusa nnyo nange okubeera wano ku Spark TV. Webale kulabika bulungi. Thank you. Amannya bakuyisaani? Nze bampise Musimenta Scovia, ate nkolera wano ku Entebezu mu marketing. Nasookera okukolera mu PR kati ndi marketing. Mwabatunda ekifo eyo wabweru? Tunzi. Tutunda ekifo. Era ndowooza balonda bamanyi balabika bulungi kaŋŋambe kuba kati bw'ogenda appearance yo yekka omuntu agamba kankikole kampagire omulimu guno. Nsaba ate oyongera okubeera ng'obuuzaako ku mulabi wa Spark TV batulaba olunaku olwaleero. Abatulaba olwaleero tusanyuse nti muliwo mutulaba ate muli mutya muli bulungi mutulaba eyo. Nange mbaaniriza ku programu eno mwebale kutulabako. Badde nkusuubira okugamba Musimenta nza ku mwami wange ali atya. Nze ndi wano munnange ku Speaks programu y'abanoonya naye sirina for now. Ebintu kyaki byenyinza okuyongera okutegererako oli mwana muli baganda balinga bameka babazaala bameka mu family wakulanya mami ne daddy ebyo byonna nakyetasa okubeera ng'ate mbina. Wabula ffe baatuzaala nga tuli bangi. Omanye edda abantu baalina nnyo nti prestige. Nti abaana bw'obazaala bangi n'obalabirira oba olina kiri ekitiibwa. So my dad yali alina kiri ekitiibwa nti yali alina abakazi abawerako ate n'abaana ng'alina bangi ate bonna n'abalabirira. So ekitiibwa ku kyalo kyo baali bamumanyi ate nga bamuwa ekitiibwa eddala. How many times do you pray a day? Wabula nze nakulira mu family nga yakusaba. Nga yakusaba ate nka tuli ki eri egumidde. Era one of my brothers priest. Naffe ffenna abaakula twakulira nga tuyita mu masomero g'aba sister oba aba fathers bayita seminary or the Christian schools. Lwaki ggwe engeri gye babakuliramu abantu abateweegomba n'ogamba nange kanfuuka omusista? Era kyekirooto kyange munange kyali kirooto kyange obudde obwo nga nkyali muto. Wenaviira mu primary okugenda mu secondary nayagala nnyo ngende mu ssomero nga ly'abasista St Mary's Maria Goretti St Maria Goretti SS eryo erya Fort Portal ly'abasista lyambalanga bulungi red and white. So abasista bajjanga bangi ewaka bajjanga bangi ewaka because kati tulina omufather tulina mu family tulinamu omusista bamuyita Sister Anne and my brother father bamuyita Father Baina. So bajjangayo abasista nnyo nga mbeegomba engeri gye balimu smart white nga bonna banyirira. So nali ekirooto kyange nga kyakuba musista walayi naye obudde kyatuukawo mu kaseera ako nali mu kigo ky'abasista ngena mbakyalirako ebintu byali awo nga mbyetegekedde. Ebikulemesa waliwo ebyakulemesa? Naye obudde bwe bwagenda mu maaso nga nsoma ndowooza byakyukakyukamu awo. Naye you can still serve God even if you're not a nun or a priest. You can dedicate your life to God as well even if you're married. Tubeere nga tuyingira mu bujulizi bwaffe oba ogamba nti wano nalaba Katonda mu bulamu bwange nga nkula. Kati ffe nga bwe nkugambye twakula nga tuli baana bangi. Ate my father had 3 wives. So mu 3 wives bw'aba yalina my mom was the last and maybe the favorite. Wow. Because I used to experience the love between them. I used to see it. So ffe twali baana 9 aba maama wange ate be baali basinga okuba obuto because yali mukazi asembayo. Kati my dad twakula nga alinawo ye mu kyalo baali bamumanya era yali muntu nga munene mu kyalo mukulira mu kitundu ki Fort Portal? Fort Portal side ze Kibale National Park. Era my father was called Gabriel. Nga alina beach nga alina samba ly'amajaani alina factory alina ente alina like yazimba ne church y'abakatulika n'azimba n'essomero lya primary school called Perhact Primary School and Perhact Secondary School. Kati yali alinawo by that time but he died when it was in 2000 I think and I was about 5 years. So I was young. I didn't experience much of his love. So when he died my mother was very prayerful and was a leader in church nga alina baakulira mu church ne tubeera mu kusaba naye nga basista bange baali basomyeko nga batuuse balina okubranchinga
balina okubranchinga so that bamalirizo emisomo mu budde ne baweerera ateffe abali wansi. Byakyukamu nnyo ne wabeerawo Rangozi nga bw'obimanyi ne wabeerawo projects endala ne zifa abataliwo bazirabirira obulungi. Kati my mother sat down the children be yalina abakulukulu n'abagamba mulina okulabirira abato bammwe temwesiga ebintu kitammwe bye yaleka because musobola okwekolera emmwe ebyammwe. Twali tulina abanene mu family naye nga you can't rely on them. So my brothers and sisters abaali bakulukulu ne basalawo okuweerera abantu baffe abeewansi. Naye to tell you the truth, because I don't know, maybe because my mother was so prayerful, twafuna emikisa mingi. Mukama yatuyisaawo kale. My mom yamala n'alwala operation n'essukaali nga tasaasobola okutukolerera. Nga tulino abakulu balina okutukolerera ffe ne tusoma ne tulya ate nasomera mu masomero amalungi. Kati ekyabaawo nti one of my sisters bamuyita Edwin Kyosaba yali teaching at St. Peter's and Paul's Primary School in Fort Portal near Viruka there. Yafuna opportunity through Unite yamutwala America eyo North Carolina to teach a primary school. So that blessing became also my blessing because yanfunira ba penipos abamanyi ba penipos ne bakuwandikira naawe n'obaddamu. So the penipo that I got loved me so much. Nabeera nga abulira bazadde be, I want Scovia to be my real sister. Those nali sinafuna chance ebalaba naye abazadde be they put it upon themselves kumpeerera. Katika ngamba among my mother's children I was the most blessed lwakubanza tebabonaabona wadde ne school fees. Abazadde abo abazungu bampeerera ne bampeerera kuva mu primary kutuuka mu secondary. Otogera ku class kiwe batandikira okukwata ate ku mukono kupifo. Kupifo. Kati since twali strugglingamu basita nga bakola ate nga baweerera abalala kasente kaali tekawera bulungi. So kyebakola, since I was in primary and my sister was a headmistress there, nali sisasula school fees. So sente ze bansindikiranga si kugamba twali bafeere naye zayambangako ba brother bange abali mu secondary. Kati nange bwe natuuka mu secondary ate ne zitandika okukola ki okumpeerera. So I went in good schools, really good schools, and I thank God for that. Naye ebintu tebyali byangu okutwaliza awamu ng'olina, you have to be an understanding child. Okubeera nga naawe opasistinga nti you can put there your heart n'omanya sente we ziva n'omanya abaganda bwe kye bayitamu n'oteekayo omutima n'osoma n'ogamba sijja batawanya every time pocket money every time this. Baali bafaayo nga wawe bali naye tolina okubatawanya nnyo because waliwo abaganda bange abalala nabo nga beetaaga ki fees. Kati buli omu omuganda wange yali akola yali alina okutwalawo omwana omulala omu oba babiri. So it was, they became parents at a very young age. Okula ne mami obulamu obwo bw'okubeera ne single mother sometimes buli a bit challenging. Naawe omwana oluusi bukukosezaamu. Bintu ki bye watunulirako nga binyize nnyo mami mu kaseera ako kubanga yalina obbaweerera ng'abaana naye ate nga bw'ogambye n'atunulira Katonda n'amugya mu mbeera eyo? Nga mami yali alina ekizibu kya love. Yali ayagadde nnyo taata wange. So taata wange bwe yafa maama wange yalwawo okurecoveringa. Era bwatyo bwe yafunira n'ebirwadde ebyo ebya pressure ebya sukaali ne zivaako n'abeera nga naye tasobola kwerabirira nga tulina okuteekako ate abakozi abamulabirira. So olaba n'eyo yali nnyona nga yeri burden kwabo baganda bange ate. So nze nali njagala nnyo maama wange naye kyanduma nnyo when I was at campus second year naye yafuna nnyo ekyebikiro. Obudde obwo 2016 waliwo okulonda Museveni. Olubudde obwo bagamba wajja kubeerawo olutalo ate abaana be abasinga baali Kampala. So n'abeera nnyo mu kyebikiro nti abaana be bajja kusooka kufa pressure ne zimukuba n'afa. Olonga naawe ovuddeyo mu kaseera koli Kampala. Nga nange munange nga ndi Kampala. Kirimuza te ku bulamu ba campus eyo otuuse oli mwana akuze olaba mbabi asaba. Bintu nno bingi biyigiriza waliwo abasaba te n'atuuka n'agwa ku university. Munange ffe embeera gye twakuliramu
nti guno mwezi gwa Bikira Maria right now mwe Catholic twali twefubira ng'olina okusiiba ng'olina okusaba esapula eyo nga maama wange waakusangira nti tosabye nga ziba migo. Maama wange yali alina omuggo nga ffenna tumutya ng'ekigambo ky'okusaba takizanyiramu. So yali akuwa entanda ebigenda naffe mu boarding yali Bible n'esapuli. Ate n'amasomero gakuteekamu amakinga sure ga sapuli na Bible. Kati we natuukira nze nakula nga ntya Katonda ng'ebiragiro yabituteekako tewali kwonooneka ng'okyali mwana muto. Nakula nemalayo 6 munange nga ntya n'abalenzi nze gw'olaba. N'abatya waliwo yampandikira ebbaluwa awo nga MS5 awo nengenda ne mulope wa father ne muteeka ku assembly ne bamukuba embooko ne bamala ne bamuwa indefinite suspension. Naye bamba I felt so bad. Naye bwentyo bwe nakula nti sirina kubeera na balenzi at that particular time. And I tell girls out there right now, those who are watching me, si kirungi kubeera mu mbeera eyo ng'okyali muto. Yes, better friends with them, naye olina obudde bungi. Saawa zino ndina obudde bungi nkola kye njagala. Kati nemala ne ntegeera nti abazadde kye baali banzijjako by that time kyali kituufu. Kwatasobola kubalansinga bintu bibiri akaseera kamu ate eddala nga bizze mu nsonga ezo z'okukwatagana n'abalenzi n'emisomo. Naye nga ntuuka mu 6 awo waliwo gayi munnange yali andi bubi ng'amaze ebbanga naye nga ali musabi nnyo naye. Nalaba nti anaanyamba bulungi byakusoma yali mugezi nnyo mu class ng'ajjayo zi A's. Naye nga naye tapapira bintu nengamba owaayi leka mbeereko ne friend. Bwe twatuuka ku campus lwasaala ennyingi gye nakuliramu n'agenda ate n'afuna peer groups ezimusindikiriza. Oyo mwana ava 40 ng'omanyi otya oba akyali virgin. N'ayogera ne bamwogerera bingi n'ajja n'atandika okunteeka ku pressure. Naye nga kiri kyankuliramu nengamba nti I can't do it before marriage. Nemugamba nti for the favor of God. In fact, the first time I kissed him twagenda wa priest. Twagenda wa father ne twejjusa ebibi byaffe. Namuwalula buwaluzi nti jangu munange Mukama yatulabye. Mukama yatulabye era mama wange yakulanga atugamba n'obwoba oliwa nga weekweseewa eriiso lya Mukama likulaba. Mu kaseera ako era tekikuyambako kula n'ogaana bye yali akugamba okujja ku Katonda. Ate n'ennaku zino tekikyasangika mu baana b'ennaku zino. Omwana oyo atulaba olunaku olwaleero gwe ng'omwana eyakula bintu ki ebyasinga okusindiikiriza bye walabanga musoma mu church ebyakugamba nti nedda bw'otuuka mu kaseera kano tolina kukola kino nga temunnaba kufumbirigwana na muntu oyo. Nze nagoberera nnyo mama wange yakatirizanga nnyo ekigambo kya Mother Mary. Kale waliwo n'eddiini endala nga bo basoma Bible. Naye bwe twalinga mu church omwo waliwo verses nga zikubuulirira ddala ebyo byennyini by'okola. N'ekirala olaba omusalaba ogwo sometimes bagamba nti mugenda ne muwashipinga idols oba ki. Naye omusalaba ogwo gukujjukiza nti Mukama yakufiiririra n'ashedinga omusaayi. There is one word kye nawulira nga ndi mu P6 I think ne batugamba nti buli bwokola ekibi oba osa Mukama Katonda back on the cross abaddayo n'afa omulaba ezo films ze baatulaganga nga Mukama asafaringa. Kati gwe tebereza ng'oddamu no making at suffer all the time. You make him suffer, you make him suffer. So engeri gye nakula nga sisobola na kutta enswera nga ndabira ddala nti yes nti sirina kuzza Yesu Kristo ku musalaba. So buli kintu kye nakolanga nga consideringa that nga banange kino kijja kumuzza ku musalaba. University ate tuvudde otuuka ddi wano okufuna omulimu omulungi kubanga nabo bujuliza ate. Banange kye ndina okugamba abawala oba abaana wansi eyo babeere bampisa nga bakula. Nze saabonaabona nnyo wadde nti abazadde oba ki abantu banjagala nnyo lwaneeyisa.
nti ne bwontwale ng'ewuwo sisobola kweganya kukola mirimu. Kale we twakulira nti mama waffe yali alinamu kasente nga tayagala nnyo tukole emirimu, naye bwe natuukanga mu maka g'omuntu seekwata ate ng'abantu mbawa ekitiibwa. Kati bwe natuuka ku kampasi awo nti buli muntu gwe nali miitinga nali ndekawo a mark. Everywhere I used to go, I used to leave there a good mark. Nti sisobola kweyisa bubi because ndi ku kampasi nze neewulira biki bwe ntuuka ewaka mba mwana. Waliwo ekiseera nga brother wange yampa ne timetable ku campus. Nti eryo timetable nti class bwe ziba ziggwa ssaawa 10 otuuka waka ssaawa 10. Nandemesa n'ogenda mu hostel ate nali ndina ne ku sponsorship nga ayagala kumprotectinga. But even if he had put me there, I wouldn't get spoiled because of the upbringing. But kuzza n'eri fear ey'okugamba nti olina okuwa ekitiibwa bakulu bo, tolina okumuddamu. Kati nakula n'ekyo ekitiibwa nti buli wengenda ndekawo mark. Kati ntuuka mu second year campus nengenda for internship at Uganda Wildlife Authority. To tell you the truth, buli omu yali ayagala kola nange cause nali muwulize ate nga nteekayo omutima njagala kuyiga. Of course nali campus ng'ebintu mbize naye seefuula nti bwe mba ntuuse eri ate buli kintu nkimanyi. Kyekitta emirimu kati nti abantu beefuula nnyo bamanyi buli kimu. Naye olaba n'omwana omuto alina kyakusingako nti saawa zino abaana abato bano batusinga tekinologi ajja n'akugamba kano aka apu tokamanyi ate nga tokamanyi. So tuwulirizenga n'abantu abatusingako emyaka. So bwe natuuka mu Wildlife Authority awo abantu nabawa ekitiibwa bonna ne banjagala buli omu n'ayagala okukola nange. Nali sirina nnyo kwagala wildlife because of course nakulira kumpi ne wildlife naye saagirabamu nga makulu. Naye when I was at Uganda Wildlife nalaba nti abantu baagala nnyo wildlife ate bagifunyeemu nnyo nga ndaba obulamu bwe balimu ate bwanjawulo neneegomba obulamu obwo. Wasabako ate Katonda okubeera ng'obeerako kino ky'oli olunaku olwaleero kuba ogambye nti okusooka si kye weerabamu. Si kye neerabamu. Okiseera otandika osaba Katonda nti ate kati njagala kubeera kino okukola mu wildlife. True. Kati bwe na joininga wano as a volunteer naleera musabi nnyo nga nteera n'okugenda e Bukalango n'ensabako omusangaalo. Bwe najja wano omanyi bw'otuuka mu working environment ofuna challenges nnyingi. Waliwo abakusingako experience, waliwo abaagala kuyigiriza ate waliwo abataagala obayiteko, waliwo abakuba ekikono naye waliwo abakumusa. Nasanga wano abantu abamu nga balina emitima emirungi nga director waffe nga yeenyumiriza nnyo omukumusa abalala like to pull others up. So champanya amaanyi ne ntandika okusaba nti Mukama ampa omulimu because najja wano as a volunteer it was not easy because starting from down there nali sifuna any allowance nga ndina okwewa transport nga ndina okwerentingira. Okay, my siblings were there for me but still nga ndina okusaba nnyo nfune omulimu nange abampeerera n'abato bange nti ndina nange kyengenda okubongerako. Nali feeling ekyo kyendimu nti abantu banfaako nnyo nti nange njagala nfuneko akasente ate okufa kwa mama wange kwansusako like kwankola bubi nnyo nti yafa nga taliddeko sente yange. So waliyo ba grandmothers baaki nengamba kankole nnyo tebafa at least bo nga tebalidde ku sente yange. So I became so hard working. I wanted to achieve. I wanted people to be proud of me, especially my family. I wanted my family to know that teba wasting a time kunteeka amasomero ge banteekamu amalungi ne bafaayo nnyo okubeera nga bwendi saawa ze. So ne baza Mukama nti ekyo yakintuusaako ate n'okubanga ndi n'ebyo byonna bindimu nti me instinct zinkola bwezityo neeyanza nnyo Mukama nti yantuusa ku ekyo. Ku kaseera kano wenjogerera olina abaana naawe ate essaawa zino b'oyambako b'olaba abayita mu mbeera nga gwe gye wayita mu ngeri emu oba endala oba olinako bafuniddeyo akatini.
nze nsaasinze okufaayo kati ndabira ddala at least now ndina responsibility kati ekikulu nti basista bange baali bafaayo nnyo ne batumusa kati nze ndabira ddala one of my sisters by the Paston yali yakafuna PhD Dr. Olive Tusime yakafa last month kati ndabira ddala abaana be bali mu mikono gyange ngenda ne mbavisinga ku vidi of course kati mukama yatuyamba nti yalekawo akasente ate bambi yali asaba nnyo ne tata w'abaana pastor kati olaba bakulira nabo mu ddiini ate bampa nnyo essanyu nti one of them ayagala n'okujoininga gospel music ayimba eddoboozi ne livaayo ne mu recordinga ayagala nnyo mukama so ekyo nkyeyanziza mukama ate nze mbalina era omutima gwange gwona ngubawadde nti at least mbakwate ku mukono n'abalala abaana ba sister wange ali Canada kaŋŋambe nti abagenda e Canada tebafunirawo mirimu nti ali eyo yes yafuna omulimu naye abaana be bali wano kati basigala mu mikono gyange nze mbakola ki mbakwatirako era neyanza mukama nti nsobola nti guno omulimu gwendiko gusobola okumpaayo kasente nenkwata nakubalala ekyo nkyeyanziza mukama bowa omwana oyo olunaku olwaleero atwegaseeko omwana oyo atwegase nga advice njagala kumulaga nti mu nsi muno olinanga okwebereramu nga gwe omwana eneeyisaayo n'okugoberera Katonda kyesisinga mu nsi muno nti bw'oba teweekuute Katonda kankubuulire in Rutoro babuyita obuteere when you slide bagiyita batya mu Luganda oseerera ate bubi nnyo bw'oba teweekutte Katonda nze ndabye ensi nti abantu abamu baba bazibu ate bakwekwekamu ekikulu nti weesabirako gw'osaba waliwo n'abantu abalala tebawishingira abaana b'abalala obulungi naye bw'oba weesabira wadde bakusindikidde ekizibu kitya ojja kiyitamu bw'oba weesabirako nga ggwe kati Bayibuli nze nagisuzanga ku mutwe ng'ebirooto ebyo biki nga ndabira ddala nti because of my background and because of my mom prayers I should add on to myself nakaakati ekyensurvivingiramu omwana oyo alina okukimanya nti wano wentuuse Katonda abadde Katonda because nakaakati ebizibu by'olina okuyitamu bingi ensimbi osobola ozikola oli n'akulaba nti okola nsimbi ate neekuyitamu naye bw'oba osaba ojja gikwata ogirabe sente nti ngikutte so omwana ali eyo alina okuba nga respecting aba elders ate nga yeekwata ku Katonda nze gwolaba bwe nvuma omuntu during day seebaka kiro oba omuntu n'ankola ekibi seebaka kiro kiba kindi ku mutwe ngamba every evening every night I go to sleep otulo like 1 hour tuba tungamba mba ndi awo ne reflecting nengamba kiki kye nakoze obubi the whole day so that neddamu nenga mukama nsonyiwa oli namuzeemu bubi olaba ezo instincts tozina kubeera nazo bw'oba nga tolina Katonda. Do you have any Bible verses ezo zosinga okwagala zogamba nti buli kaseera eno Bible verse wemba nsaba gye nsinga okusoma n'ensaba? Okay, waliwo buli omu gy'amanyi Psalms 23 okay. The Lord is my shepherd but nowadays neekwata nnyo verse era mu Psalms 35 nti God fight those who fight me because gwe tosobola kwerwanira ntalo gwe nga gwe you cannot fight wars especially in a work environment because wabeerawo abaagala okuyamba n'abaagala okusuula ensi yonna nsi ekwagaliza by the way aliwo abalaba nti omuka olina woogenda olina wooyagala okutuuka ate ku speed gy'oliko osobola obayitako kati aba ayagala akuggyeyo naye olutalo olulwanoota because waliwo abaseka naawe nga tomanyi beba enemies olina okwebereramu n'osoma eyo verse w'ogisomera emirundi 9 enaku 9 omanyani mukwano gwo
ani atali mukwano gwo. That was one of my favorite Bible verses by the Ojogedde. Nali njagala nnyo being that nagisaba ate nindaba nga nfunyemu ebirungi. Nyimba za gospel zisinga okunyumira. Zobeera ngo kawuza nogala ne kana kayimba nkagala nnyo kanyumira. Every morning I wake up nengamba, God, I need a miracle today. Please let one come by my way. I believe in you. Help me overcome this fear inside. Because obeeramu n'okutya luno olunaku lulajja lutya. Kati olina okwebeeramu n'oyita mwoyo mutuukirivu every morning. Akubeererewo every step that we make. Do you know that song? Sikamanyi ka luzungu. Every step that I make, abalala bagamba every breath that I make, every breath that I make, every step that I'm awake, have your way in me. Ne I surrender. Ne I surrender. Omanyi muno banange ensene erimu obuka n'obuwanvu. Oluganda lujja kuntawanyamu naye okukka n'okwambuka. Ate toli sure nti woli ojja kubeera kaserengeto. So every time surrender yourself to God. Surrender every obstacle to God. Surrender your day to God. Wake up in the morning. Thank God for the new day. That is the first step. And ask God to be with you, but don't be selfish. Also pray for others to be well. Nze buli kasaa siri mubuulizi wa njiri. Naye buli lunaku I believe in my heart nsobola okuwiningayo one soul for God. Wow. I wake up very early in the morning. I say, God, visit at least one person who does not believe in you. Let your Holy Spirit touch that person to start believing in you. But how? God, you need to make something good in his life for him or her to start glorifying you. Bible egamba nti na buli omu ayina omulimu Katonda gwe yamuyitira oba gwe yamuteekera mu nsi eno okubeera ng'akola. Gwe kirabo ki ky'olowooza Katonda kye yakuwa mu ggwe ky'olina okukola ku nsi kuno okubeera ng'ate okolerera obulamu obulijjo obutaggwaawo? Mukama yampa okwagala. Njagala era njagaliza. Mukama yampa okwagalwa. Kye kirabo kye yampa. Ndina feva mu bantu. Nti oli n'obw'aba ayagala kundwanyisa ntya wabeerayo mpaka defender okitegeera. Nti waliwo asobola okunjagala nga bwendi. Waliwo abantu baneewuunyisa nze mu nsi muno nti anjagala ne bwe mba sirina kye nkoze sirina kye nali mukoledde ye anjagalirayo. Ate n'ekirala nti kizibu nnyo nze kubeera mu community n'entafunamu abanjagadde just by talking. Kyoba olaba ndi marketeer. Amina. Ongambye nti oli mukyala asabira ddala engeri nti program ate eno yakumakya era tuli mu kiseera kya morning hours. Made sabo tuweeyoko essaala egenda okubeera ng'ate etambuza omuntu eyatulaba ku Spark TV mu lunaku lwonna oluddako. Amina. Era that is an honor to me. Okay. Naye ngenda gisaba mu luzungu. It is okay. Nsaba busabe. Our loving Father, we thank you for this morning. We thank you that we have woken up alive, and we thank you for the good air that we are breathing right now, the oxygen that we still have right now. And we want to thank you that you helped us pass through the night healthy and alive. And this morning, it is a brand new day, beautiful morning, and it is a gift from you. Amen. Lord, we pray that whoever is hearing this prayer has favors today. Let the day go well with them. Those in hospitals get healed, those in prisons get released, and those who are troubled get relieved. God, visit every soul watching us right now, that in your guidance, in your glory, you will show your favors, you will show your power among your people, among your children today. Touch every life today. Let everything they have planned to do throughout this day go on smoothly and pass through well.
In Jesus Christ our Lord we pray. Amen. Mukwano gwange ate kansubire nti naawe Esaala omukyala ono gy'akoze ekoze bulungi nnyo ddala. She is a very lovely lady era nga bw'agambye nti Mukama amuwa favour eri abantu. Kale nange mwagadde mu butuufu. Naawe mukwano gwange ndaba ebintu by'olina okubeera nga osaba buli bwokera ku makya Katonda okuwa favour ku mulimu eyo gy'ogenda ogyetaaga. Eyo yonna gy'otambulira mukwano gwange ogyetaaga ekintu kusaba. Naawe omuzadde ndaba kintu kikulu nnyo kiyina ebintu byekigenda okubeera nga kitaasa omwana wo okubeera nga tabigwamu oluusi ku myaka emito. Abaana tubakulize mu ddiini ate ojja laba obulungi bw'okutambulira mu Katonda. Mukwano gwange ate nzikiriza omukyala ono ye mwerekereza mbere nga nkongerayo mu motivational preaching.